Do you know? Obusolo bwe basse obw'abaana abalenzi. Do you know? Atubagala kutuusa abantu bagala kusira mayumba gaffe lwakukwata fulaga yo nga tukuwagira. Mr. President tetugenda kukwata fulaga ya NRM nga tuwagirira bwerere. Isoke bw'oba osazeewo kunzitanzita oba nfa nfe omusajja onzitye bwerere ettaka nagula na ssente za tetuvaako buli lunaku n'omwera nga najanira mu omusajja mwagala kunzita omusajja mwagala kunzita omusajja mwagala kunzita isoke nvaako. Badde nsaba mpeebwe security. Nsaba obabeera abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume. Kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Ndi soba tumalaga ntonya mwana. Tumalaga ntonya. Olese kafero ne mutandekera ajavuluke tukugoye. Vokati nzontandewa nzogeza kumpachi nakamero kakakulemye okumpa nabuyimba bonnemye okulipa olimba bulimbi sasa mutabani wangu oyimba bulimbi bana Uganda okutulimba limba twabagomba banange genocide musaleke twagobo tukozesa twagobo kuwagira NRM ne mutukozesa ne mutusuulawo mumalo tukyaya abantu mwene mutukozesa mwene mutusuulawo mbwe nga tumanyi pulani zammwe naye kati tulibirira bikirivu kyetumanya ani yamukwata oba batumu bamukwata ne bamutwala ne bamutta oba bapya bamukwata kwe tubirira nga tuli mu kweralikira bweralikiriza. Nze siwagenda muntu kuyingira NRM era nagamba n'amavuma abantu mpola n'amavuma era ne mutekuvumya abantu ojja kunoonya gyodda nga tokyalina wonywa amazzi kyo nkibabuulidde. Nze nekyawakyawadaze mwena temunsa newe mungoba kati kuba advisor tutamba tusabiza tulinga abayita tutambula tuyita Yesu naffe utasabiza tetulya nebe tusaba batuko. Kakati nno ebigambo nga bwe biwulidde mukwano gwange ampuliriza olwo tuba tutandise tuba tusimbudde tuolekere ebinene ampuliriza waliwo ebigambo ebitiisa byenjagala osokobere ng'owulira byenjagala okutandika nabyo bino nga bya ddala si byakwekoza si byakweyogeza wabula nga bituufu byennyini ebiwedde emirimu kubanga omuntu abituleetedde oba abyogera muntu mukulu nnyo nga ne mu gavumenti muno mwennyini ampuliriza ono yakola mukko oba nga yasaavinga mukko waliwo ampuliriza ebigenda maaso mu kutta wuliriza amaka bw'abanga musajja bamutta amaka oba kiyite obusolo omuntu oyo mbu abaasibiddwa abaawambiddwa abaakwatiddwa mbu kasita abanga wankyukakyuka bw'oyingirayo mundeeri waliwo pulaani enkambwe okukutta obusolo kakati bw'oba mukazi waliwo pulaani endala ey'okukukosa n'abaana kati wulira ebigambo bino nkugambye ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka by'otagenda kuwulira nnyo n'okulaba ku TV oba ku radio ffe tubikutuusaako nzikiriza nkweyanjulire nga sina kutuusa mu katambi ako nze Eke Master mayoga w'omuzindalo vidiyo sooka ogimpeera ekigalo bw'omala oggiwa ekigalo ampuliriza olwo buli munnayuganda yenna gy'ali agenda kubafuna mileage ku vidiyo eno awulire information eno bwe tubagamba ebigambo ku basajja bano mulowooza tulimba mulowooza tweyogeza nga mu ntandikwa bw'olabye nga ba NRM bokka bentandise nabo bonna nga tekuli asanyuse wabula nga bali mu maziga nga bakaaba bukaabi kyokka bino byonna bye bakaaba twabibagamba enkya n'eggulu naye nampulira zibi amatu baagaziba bagateka mpamba nga tebabiwulira kakati nno nzikiriza nkugambe nti omulongoosi omuluutansozi enkola eyo yasinga okubeera ng'agikuyambako gwabuzaabuziddwa emikisa gyagaana sente zaakula zikuyita mu ngalo ebizibu bya buli kkala oli bulayo mpapula oyagala promotion ku mirimu kakati nno ennamba gy'olaba yesembyawo 910 ey'omulongooswa omugamba nti Eke TV kwenzija ennamba eno ebisigadde n'abikwangwiza olwo buli kimu ne kibeera talatibu ng'emmere y'omuceere etasiiga masanda kakati nno mukwano gwange ampuliriza kansoke kutwala butereevu nnyo mu bigambo bino eby'omukyalo ono kyokka ekisinga okwewunyisa mukazi yabyogedde era omukyalo ono tasibwangako mu kkomera naye akugambye nti abasajja bangi bagenda kuttibwa obusolo era waliwo n'abangi abattibwa edda amaka gaabwe kati wuliriza era n'abakyala bangi nga nabaana tebagenda kuddamu kuzaala lwaki ye gavumenti eriwo bwesiba omuntu byebyo. Do you know obusolo bwe basse obw'abaana abalenzi? Do you know
Do you know abakyala whose kidneys have been damaged? Pancreas, liver. Do you know? Gababa college. Omanyinga kukwata wano just here bagenda ne basoma North Korea ne basoma ne Israel ne basoma how to harm the human body nga tebalaze mark. It is an art. It is an art of terror. Nga tolina kibundu ku mubiri. Era nga n'abakutunuulira amaaso just to look at you they think you are lying but they've caused you permanent damage. Do you know? Can Museveni really do this to a population of children that have been born? Kakati nno bw'owulira ebigambo ng'ebyo bye nkutuusizzaako n'oddamu n'ogattagatta ebigambo bye twajja nga tukubuulira omwaka ogwaggwa nzijukira omugenzi Tamale emirundi nga tannafa y'omu ku baasooka okuleeta emboozi nti abantu mu Uganda bwe batwalibwa mu malwaliro era amalwaliro ago omusajja ono yagamenya agaali gajjamu abantu internal organs era nga zino zaatundibwanga mbu abasajja bennyini ababede abali mu gavumenti mbwe ya Mwami Museveni era omusajja ono yalumirizanga abantu bagibwangamu ensigo bagibwangamu ebibumba bagibwangamu ebyomunda kaakati bino nga bitwalibwa n'emitima gyennyini nga bitwalibwa mu mawanga ag'ebweru bino nga babissa mu fridge ne babissa ku nyonyi ne babitwala mu mawanga ag'ebweru obutambi gye buli twabukola dda omusajja Tamale emirundi omugenzi kati eyaleetanga bwino ku nsonga eyo nkugambye nti n'amalwaliro gennyini agakolanga bino omusajja yagamenyanga kaakati omukyala akugambye nti omanye abakyala bameka abattiddwa ensigo obutaago oba obuwago kaakati bano nga tebakyasobola kubaako bye beekolera era bangi mubalabye tuzze tubabalaga abakyala nga bagamba nti nze bankwata nga ngenze mu kkomera ne bansobyako emirundi n'emirundi abadde ku kitebe olunaku olwaleero mulabye omukyala avuddeyo n'agamba nti olunaku lwe baamuwamba ekyamuwonya okubeera nga bamureepinga yali ayambadde empale ng'emukutte nnyo ovulo gye yalimu era abantu abo lwe bawamba abantu abo muze mujjukira abantu be tuzze nga tubagamba be bajja nga bawamba okwalina ba NUP aba Electoral Commission abawambibwa ku luguudo luno oluva e Masaka mu bitundu eby'empigi empambire kati omukyala agambye baali bagenda kumusobyako naye kyamuyamba yali nnyambala ye kakati ababadde Kawempe mwalabye omukyalo ono nga y'omu ku bakyala eyali akutte omwana n'asindikibwa ng'ayina omwana kyokka nga bano baabayita bajje ewaali Museveni wabula mu mbeera eyo omukyalo ono alayidde era ono avuddeyo n'agamba nti asaba Mukama Katonda amusonyiwe ne yeetondera buli muntu yenna ali eyo nga wagira NUP eyamulaba ono ng'agenze wali eri Kawempe Museveni lwe yali azze okuba kampeyini ew'omukyala Farida Nambi kaakati ono bingi ebyamutuukako era oluvannyuma lw'ekyo obulamu bwe tebwasigala kyekimu okusinziira ku mboozi eno gyanyumiza ne mukyalo ono gwolaba Farida Kigozi kaakati no tugambye katuyitejjeko wa Farida Kigozi tujye ebigambo bino tubikutere wano nawe obiwulire by'omukyalo ono kubanga mukwano gwange ffenna tuwagala kuba bulungi naye embeera bw'eba egaanye okola otya kubanga ffenna twagala okuba obulungi naye tulina kulwana bulwanyi okulaba nga twebeezaawo okunyigiriza abantu eddembe lyabwe n'okubalimbalimbanga n'okubasomba omukyala tugambye ffe baatusomba busombi n'emijoozi baagituwanga kifuba ng'olina okugwambala buli eyali Kawempe ebigambo bino sooka obiwule tubijje mu ddiiro kaakati tusobole okubeera nga tweyongerayo mwali mwagala kuyingira kuyitawo mu katimba ako muyingire olwo ne twali tuli munda kati akatimba bakateekawo bwe kati nga pulezidenti ali sayidi nga wali nga mwe muli sayidi za wano nga ndaba bakaggula abasirikale anti be bakagula nga bajja okunkuba wano baali bakukubira ki anti nyogedde mbu tebatwa ku ssente za PDM kikyali kinkubya nnyabo zino t-shirt za Erani yazibawadde bajjanga nazo nga bw'oyingira nga bagikuwa ng'ojjamu blouse nga zampaka nedda oteeka ku lugoye lw'oyambadde nga zampaka oyingira ne t-shirt mpaka zaali zampaka ze t-shirt nga bagamba tuyagala jambala toyingira naffe embeera yetukozesa gemazima nogaba akabizinesi kati nakakatandika kangene nfunayo akasente nyongeremu akasente mpa bizinesi kange janjaba wa NRM mutubakoye era nenda bawa NRM mwaje wange sina mayi nenja kulwanagana naye sikyayagala twakoye NRM kibantu usizaako n'omwana wange n'ofumbo bwange bwafudde omusajja yangobye kubanga yesi wa NRM yangobye ni sawa zino ninawe ende wa mukwano gwange jembe yakugobedde ki
yangu begenda moyo kulaba ebyo ku social media nangamba oswaza otya mu bantu n'ogenda ne bakatandika okukubirayo bwati n'omwana ebamuttirayo kwegamba toyina bufumbo amakamye sikyalina bufumbo amatu gawuuma ne capital ne sente sikyalina banageze mudeke mbegayiride mudeke gwe indeka sagala bintu byakusagira programu yange wama obufumbo tewali amatu gawuuma ogambye ki ekirala just amatu gawuuma amatu bankubamu empi gwafulume bwe ne mama ngoyo yajinteekamu ne mama wange naawe nkugamba olunaku olwaliro nange oba wanzaala byaggwa twawukane nzika ngende nange gye naafunira emirembe kino kyawudde famire mama n'omwana twawukane mazima kye bantuusizaako n'omwana wange kati ngenda kuddaawo naddawo woona osobola okumbeezaawo mwe naddawo ne nkutulirira nga toyina bufumbo naddawo n'obeezaawo maama oba bakuweeyo omubaka obwa NRM omwakuwasa saagala tulabe bane netondera bannanga ab'omukirokole ab'eggwanga lyonna neetonda ne muganda wange Brian oli wa Nuupu mukwano gwange oli muganda wange omumbeereddewo nnyo bambi abampeerezaayo kasente mwebale nnyo abanjijanjabye abankubidde ku ssimu n'abambuuzizaako obuuza neyanzeege naye mbadde mbasaba bannaaye gye muli mwenna ne MP waffe yayiseemu nze wendi wano NRM munagivuddemu kye bantuusizzaako tugenda tutambula ffenna bantu bange mwenna abatugoberera nsaba ntwala omukisa guno okubeera nga mbeebaza nti mwebale nnyo mwebali eddala kye mukola kya ttendo nnyo okubeera nga mutambula n'omukutu ogwa AKTV Media omukutu ogw'enkyukakyuka ogukuŋŋanya ebigambo nga bino ne mbeera nga mutambula naffe kaakati nno ekkumi nga bwe litakyawoomu omusajja ono Seekiti abantu bangi bazze bamukolokota wabula ng'enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ate esiima emirimu egyo omusajja ono gy'akolera ensi jjukira nti ono ye musajja yasigalawo mu bannaddiini naddala abo abayisiraamu abaasigala okubeera nga boogera ku ebyo ebinyigiriza munnansi naddala omuntu oyo owa wansi ku ttaka kati omusajja ono onaku olwaliro ampuliriza abasajja bamugemulidde kapyata empyettuku emmotoka emanyiddwa nga Vanguard kati eno ng'egula miliyoni ezikwata mu 6 ez'ensimbi eza Uganda wabula nga emmoroka eno eguliddwa bikwano gye abali ku intaneti era nga kampeyini eno yakulemberwamu omukulu amanyiddwa nga King Sahman Suuli kaakati bino byonna nga sinabakubeera nga mbikutuusaako obeere ng'obiraba bibaddewa bibadde bitya omusajja yeebazizza atya ayogedde ku King Sah ebigambo ebirungi oba oliawo King Sah Mukama Katonda naye amuwa omukisa buli lw'okola ekirungi osasulwa kirungi kyokka bw'okola ekibi era ensi ekulamula na kibi kati omusajja ono azze alumirirwa bannansi azze ayogera ku bigambo ebyo biruma abantu naye nga sinakutuusaayo omusajja wuuno abuuza bannayuganda twalya ki Uganda otuwa mwami Museveni twalya ki abayisirayiri bwe baasobyanga Katonda yabaleteranga kabaka omubi era kyeŋŋamba abantu bannayuganda wano naddala ab'e Buganda wano tutandike okudda ku Dongi Board twebuuze Mukama Katonda waffe kiki kye twasobya okutuleetera Museveni tuteeka okuba tulina kye twasobya Katonda n'atuleetera Museveni katuleka kwenenya Katonda atuggyeko omuguggu yatutika guno munene gutuyinza obuzito naye ate bwe yalejja nga bagamba nti Katonda yamuleese amuwadde Uganda ajja gikulembere teri bukulembeze butava eri Katonda nti Katonda aleeta abalungi n'ababi naye abo abaleeta ku bantu jjukira edda Mukama Katonda yakulemberanga abantu be abantu ne beegayirira Katonda abawe omukulembeze nti ye tebamwagala bamukooye n'alyoka Katonda yogera ebigambo bingi nnyo anaabakola kino anaabakola kiri anaabakola kino nti ffe gwe twagala kati Katonda kyava aleeta omukulembeze oyo n'abakola ebyo kati obukulembeze baleke kulima nti butava eri Katonda kabube bubi kabube bulungi bwonna buva eri Katonda n'obwa Museveni buno bwolaba bwava eri Katonda n'obwa Barack Obama ne Bill Clinton yakola ebyamagero mu Amerika n'obwa Uhuru Kenyatta n'obwa Magufuli bwonna bwava eri Katonda naye Katonda abuleeta obukulembeze obwo nabo bakakatikako ng'alina ensonga ze kyekyo kakati nno naawe nange ffenna tetumanyi kiki kye twalya okubeera ng'ensi yaffe oba oli awo omukulembeze agirimu atulemeddeko akunukiriza emyaka 40 ng'amawanga amalala gonna agatwetoolodde abakulembeze tebakyasobola kweza myaka 2 ng'oli akulembera okugjako eggwanga erya Rwanda kakati abantu bano bwe baava mu nsiko bombi bwe balwana bombi bwe bafaanaganya endowooza bombi era kakati be bakyewaŋŋamizza mu ntebe ez'amawanga gano
naye nga amawanga agasigadde amalala gatwetolodde eggwanga erya Congo likyusa omukulembeze, eggwanga erya Burundi bakyusa omukulembeze, Tanzania omukulembeze bakyusa enkya n'eggulu, ne mu ggwanga erya Kenya bwe batyo bakyusa. Kakati ne Sudaani eno ampuliriza nayo yandibanga akakwate kaayo kandibanga kaagala okufaanaganamu ak'omusajja wano, kubanga nabo emmundu erabika ej'okulamula omukulembeze ono aliko Salva Kiir. Kakati no bino byonna ng'obitadde ku mabbali mwenna mujjukira akalulu akabaddewo ak'Ekawempe North ampuliriza, kano kabaddemu okubeera ng'abantu bakulukuta omusaayi, amaziga ne gakulukuta, abamenyeka ne bamenyeka, twabuliddwayo kulaba afa, naye nga almost katono nnyo tubeere nga tufuna n'omuntu oba oliawo yafudde. Kati mu mbeera eno bino byonna ebyabaddewo ebyakalulu k'omusajja amayiddwa nga Elias Lwimbazi Nalukola ke yawangudde ampuliriza, kaakati bino byaviiddemu bannayuganda abamu okulabika ng'ate bambi basajja battu basigadde bafumbya miyagi, bano basigadde beeyaguza lujjo, era ogenda okakkana nga basajja battu emirimu Maneya ne Emye bagifuuye mu ng'ombe, era essaawa zino wenjogerera balinga Namibiru ababula emmamba, kubanga abajja kugibabula naye engeri gyagyeddira abasiwa kugirya. Kakati ffenna twategedde Red emanyiddwa nga Pearl of Africa, Pearl of Africa, Pearl Farmer ampuliriza, eno yamaze dda okubeera ng'ewomatulwa ku mulongooti oba oli awo ku mayengo ag'empuliziganya, era ng'ensonga weeziri lwaki Red eno mbu yagiddwa ku mukutu oba oli awo n'okubeera nga tekyaweereza bannansi. Bingi ebyogerwa era bingi ebigambibwa nti bituufu, kyokka nga nemu ebyo ebigambibwa nti bituufu era bingi ebirimu ebigambibwa nti bifu, okusinziira ku bantu abamu ab'enjawulo abayogedde ku nsonga eno, engeri Red eno yaggiddwako. Omukulu Nyembu Tembo mwenna mukimanyi, ono yakulira ekitongole kya UCC. Kaakati ono ampuliriza UCC Uganda Communications Commission, yes UCC. Kati omusajja ono avuddeyo olunaku olwaleero n'abaako ebigambo byayogera, wabula nga mu kubyogera ayogera akudaala, ayogera abalaata, naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa Red eno yaggiddwa ku mayengo g'empewo, naye ate kisinga okubeera nga kitiisa ensi bannamawulire abaakubwa omusajja ono taboogeddeeko, era nga bannamawulire bano abamu bakyalina ku bitanda, bakyajja battu ne bakazi battu bakyanyiga biwundu, ng'ekyabakubya mpawo ayinza okuvaayo wali n'ayimirira bwantoogo n'akibuulira ensi. Kakati bannamawulire baakubwa, mu kifo ky'okulowooza lwaki bannamawulire baakubwa, omusajja ono ebintu byalimu ebya communication yanawutikidde ku radio ate kubijjako. Sooka oli ebigambo bya King Sir ampuliriza n'omusajja ono Sheikh Kiti. Kakati otukomewo ampuliriza tusunsule ensonga ey'emirongo n'okujja ku radio eyo eyaggiddwako. Bazannyo Madamu Sylvia muganda wange Mansur Semanda King Sir, tweyanziza nnyo tweyanzige mbu tufa abantu abafaanana nga ggwe, ffena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana by'otegeera. Abamu nsaba nkwakirwe bulungi, naye bw'obanga bwotyo bw'obitegedde tumulaajalina nnyini akuumira entegeera ebbanga lyonna agikongerenga, akutaasa embeera yonna. Madamu Sylvia ne nebaza nnyo ne taata Kirabo kuba ono ye maama Kirabo, taata Kirabo tumanyiganye bingi, omwami okuwaayo mukyala we ku nsonga ya mwami si byangu, naye twebaza buli yenna alina omukono mu nsonga eno. Mbutuufu ndi musimu ng'omuntu, siina njolesa gye nnyinza kukolesaamu kusiima kwange na ssanyu lyange kusukakaawo, naye ndaajanira omutonzi wange naddala bawanga lya ku intaneti. Mbutuufu tweyanziza nnyo, tweyanziza abatusiimire ennyini nsi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna. Ekitebe kyaffe tubeebaza Oweekitiibwa Myuka Ssaabawandiisi Imaamu Imran Salisebo ne banno tusaba Oweekitiibwa abatusiimire abanguyize byonna. Tetujja kusukaka bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa okusomezebwa kubaamu mu buli mirimu gyonna. Kamberekereze yadde akukayina bekakoseza n'esimu. Salaamu alaikum. Kakati nno omusajja oyo Sheikh Kiti yeebazizza nnyo Madamu Sylvia. Njagala owulirize Madamu Sylvia, kitegeeza nti omukyala gwe yeebazizza tabangako musiraamu. Omukyala oyo erinnya liraga nti mukristaayo awedde emirimu oba mukatuliki oba mulokole, naye nga muntu akkiririza mu Yesu. Kakati ate ekikwewunyisa ye yakolera enteekateeka ne King Sir okulaba ng'omusajja ono kampeyini etambula n'afuna emmotoka, nga kitegeeza nti emirimu gy'omusajja ono
omunaddiini ono Muisiraamu tegisiimibwa Abasiraamu bokka wabula n'abantu ab'amadiini abalala basobola okwanga emirimu gy'omusajja ono bagisiima mukwano gwange ampuliza. Kati omusajja ono yamanyiddwa nga Nnyombi Ttembo era ono yakula ebiweerezebwa ku mayengo ampuliriza ag'empewo eza Uganda era ono avuddeyo mu bigambo bye n'abalata ensonga ze nga bw'ayagala lwaki leediyo eyo yaggiddwako era ng'alaga nti musanyufu nnyo ali comfortable n'ekyo ky'okubeera nga leediyo baagizikizizza. Naye ensi ne yeebuuza bannamawulire abaakubwa omusajja ono baakulira era ekitongole kye kimu kyaweerezaamu nabo mu bali lwaki bo taboogerako ate nga bo baayiwa omusaayi. Ogwa Palo FM update kyeriwo as of today. Omukulu twagususpending nze nga tukola investigations nga tulaba era investigations zaffe bwe zinaatulagira ddala tiwabaddewo obutali buvunaanyizibwa obw'ekika ekyagulu kubanga definitely etteeka litukkiriza okusazaamu license naye nga twasuspendinze transmission yaabwe tebali ku mpewo ate era tubayise bajje batubuulire bwe tunaazuula nti ddala babadde bazungira ddala n'omuliro bubi mu ngeri eŋŋenderere tuyinza n'okubaggalawo. Badde ziweereza live wakati wansi ku ground y'abaffe Mwami Nnyombi Ttembo nga tonnalowooza kuggala leediyo bannamawulire abaakubiddwa ne bamenyebwa kamera zaabwe abalala bali ku bitanda abalala amagulu gaamenyese bo nga toboogerako. Mukomye ejjoogo ku Busiraamu basajja mmwe. Tukimanyi temubwagala naye tukuwadde obudde butono nnyo ng'osumuludde leediyo yaffe. Abasiraamu basomera ku leediyo eyo, abantu abatali basiraamu bagiwulira, eriko programu eziyamba abantu ab'enjawulo. Lwaki mu leediyo zonna mu Uganda gye walondobyemu bwe nkikussaako nti olina olutalo n'Obusiraamu mba mukyamu. Abantu bonna baweereza ebintu ebyabadde kawempe ensi yonna n'ebiraba nga tonnaggala TV ezabadde ziweereza live nga tonnavaayo kuvumirira kikolwa ekyakoleddwa ku bannamawulire ne babakuba emiggo kamera zaabwe ne bazikuba ne babajja ne mu field abalala bali ku bitanda. Nnyombi Ttembo komya obusosoze feyo reedi yetugasa esomesa eddiini yaffe tuli mwezi omutukuvu nkiddamu obukyayiwo ku nsonga y'obuntu n'obuntu gijjeewo. Honorable Nalukoola nkusaba ssebo bwe kiba kiremye olwaleero n'enkya tukwate UCC tugikube mu mbuga tugende mu kooti esumulule Radio Palo FM. Abasiraamu baagala kusoma ddiini ya olwaleero ekiro kyonna abantu basibye basuze beebuuza leediyo yaffe ebadde kibawuliriza ebifa ku ddiini yaabwe mu mwezi gw'ekisiibo gw'olwokuba olina obukyayi ku basiraamu ogiggala. No. Amaanyi ge muteeka mu kusiba amaleediyo g'abantu n'emikutu emirala mugateeke mu kulwanyisa abakuba bannamawulire. Abamawulire it's a fourth estate okutuusa ku bantu amaloboozi. Gwe tojja kusinziira eyo okola obukyayibwo ng'oggala leediyo. Nkubuuza nkiddamu ekibuuzo TV ezaaweereza layivu nga zo tewazigadde tezaburiikinze. Kuba ogambye Kalule yakozesezza unprofessionalism wabadde oyagala ayogere ki? Nti jjaati eri mu kusuusuuta abantu. Amaje gali mu kusuusuuta bannamawulire. Amaje gali mu kuwaba namawulire kacyayi gye baba tutte. Njagala okimanye Nnyombi Ttembo. Eno generation it's people power. People power esinga ba people in government amaanyi. People power esinga people in government amaanyi. Ekyo mukimanye yensonga lwaki mulaba twabawangudde. Mwakozesezza amaanyi g'emmundu ne ssente ne mukuba bannamawulire naye era twabawangudde. So Council Nalukoola Luyimbazi tukusaba mu bwangu obw'ekitalo twala UCC mu kooti eggulewo leediyo ya Palo. Mukomye okutiisatiisa bannamawulire. Gwe wennyini wali omu ne mukamaawo General Muhoozi CDF
mumutwala bannamawulire ekyankwanzi waliwo aweebwa omulimu gw'amawulire nga tawaddeeyo bbaluwa ze za buyigirize nga takoze buyigirize ekyankwanzi gye bakolera fresher courses za journalism. Please stop that impunity. Mr. Nyombi Tembo nsaba buli amumanya amutuuseeko ka video kano nze Makolo Kavuma nze njogerera abantu. I'm the voice of the voiceless. Yeba naye Allah nga yatusaasiro tuleetera emikutu gino kukyabadde Jeka Wempese nga ndooza kati emirambo 10 gyagudde. Olaba mwakikoze mumanyi nti tuyina emikutu gino tukuwulira okulunga obwongo oyagala mbu kuyingira mu mikutu gino naye nkulayirira Allah tojja kusobola. Olaba abaggala Facebook gavumenti yo kweteeka ate obubaka bwayo gye yaggala kati neweebuuza ngala biki zino. So Mwami Nyombi Tembo siri musosoze mu madiini siri musosoze mu mawanga naye nkikumanyiiko olwanyisa obusiraamu tobwagala personally kikuli mu musaayi tobeerangako wantu n'obwogerera kalungi. Sumulula leediyo yaffe abasiraamu bw'oba otwagaza emirembe tojja kusobola lutalo lwa ddiini lw'ogguddewo ku basiraamu. Nyombi Tembo teri yali awangudde lutalo lw'abasiraamu lwa ddiini. Gende Israeli ne Palestine balwana emyaka girimu 3 plus. Va ku leediyo zaffe ez'abasiraamu ate sigamba nti n'endala zisibe ezitali z'abasiraamu kuba ffe tulwanirira bwenkanya wonna naye eno gye wakutteko giyinako obukyayi. Obumu ku bukyayi y'abasiraamu ekyokubiri ekyaza wayiswa mu ffumbiro kye kikuluma ozooba kanga ebbanga ddene. So Honorable Nalukola nkiddamu tandika okunoonya abaana bonna abakwatiddwa gye bali bammemba ba Parliament abamu basuuliddwa Honorable Irale Kayemba Solo ne Meya w'Ekyengera bakubiddwa mizibu baleenya babasudde ku kkubo wali ku mulyango gw'ekiruddu nga kye bategeeza nti muyingire mu ddwaliro. Lwaki mujooga obusiraamu okutuuka ku ekyo? Bantu bali mu kisiibo basoma ddiini ku leediyo yaabwe nga gwojiggala. Omanya basheekha abatusomesa ekiro kyonna tetusomye eddiini yaffe ku lw'okuba ggwe. Please stop your impunity. Open up Radio Paro FM, Mr. Nyombi Tembo, and we are serious as Muslims. Twagala jogo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mulongooso mu Luutansozi mbeera nkunyonyola enkya n'eggulo nti kasita obeera ng'omwekutteko olwo embeera ejja kubeera nga mukwano gwange ekuterera butereevu nnyo ng'omuntu ampuliriza asuze wansi ono nga teeralikirira kuva ku kitanda nti oba agwe. Kaakati nno mu mbeera y'emu omusajja Finiti oyo gw'olaba ku sikuriini yayasizza ebigambo era nga yeewugguusa ng'omuntu gw'olabira ddala afuuka n'aba ng'abuzaabuza. Kati mu bigambo bye byayogedde nga bw'omulabyawo yavulayo ne yeebuuza nti mugamba nti nalya kaakati ate Nuupu yeefuna obuwumbi n'obuwumbi buli mwaka obuva mu gavumenti tugambe nti yo terya tugambe nti yewuuta buwuusi nga yeerabidde nti Nuupu yokka si yeefuna ssente zino era ssente zino ziweerwa buli kibiina ekiri mu Uganda ekiwandiise butereevu nnyo era naye nga ye yataddewo ekisinde ekya DA kitegeeza nti ono naye bw'analeeta abantu mu Parliament ajja kubaako ensimbi zaweebwa mu mateeka agali ne mu Constitution ng'era Parliament yeyagayisa. Kati omusajja ono nga bwe tukugamba enkya n'eggulo nti omukalukalu tajja busera bw'alaba bufuuse obusera agamba nti aha awo wennyini we bwokezza wembadde njagala bwokye kubanga aba mukalukalu. Kati omusajja ono avuddeyo vanyuma olw'okubayo nti ne yeetonda banne mu nsonyi we nabba ayongera ku buli kibi
kwongerako kibi, mu kibi ayongerako kibi, ayongera kulumiriza na kwogera bitakwatagana ku nsonga yeeri ey'okubba. Kati omusajja ono abamusomesezzaako olunaku olwaleero babadde baweraawerako, naye sijja kulekayo muntu n'omu. Buli muntu ajja okusomesa finiito ono nja kumuwa omwaganya ku mukutu gwaffe wano abeere nga amusomesa, kubanga ayinza okuba nga musajja mukulu nga gye yasomera ffe twalowooza nti baamuteekateeka, kumbe nga baamuteekulula. Ffe twalowooza nga bateekateeka, kumbe baateekululanga. Kaakati nno tetujja kubeera balyazaamaanya bwe tufunayo omuntu yenna avaayo ng'ayagala kuyambako ku musajja ono okubeera nga amusomesa, ategeere amuyambe n'okumuteekateeka. Tujja kumwanga omwaganya ku mutu gwaffe wano aveeyo amusomese, asobole n'okubeera nga amuteekateeka, kubanga ekigambo obuteeketeeke akyagala nnyo, kyokka ate ng'ekikwewunyisa si kyali. Era nga bw'omanyi nti byayogera omusajja ono binyuma okuwulira, naye bw'adda mu bikolwa ate akola opposite yennyini, awedde emirimu n'ebintu by'omusajja ono byakola. Kati njagala nnyo obutereevu nnyo oneegatteko mmale okuleeta master ow'omusajja ono. Ebigambo byagenda okumusomesa nkakasa naawe ojja kubeera nga obiwulira bulungi nnyo, era omusajja ono bw'ataayige ffe tujja kubeera nga tukola okubeera nga tuleeta abantu bongere okubeera nga bamusomesa buli lunaku olunaakyanga, buli lunaku nga tuleeta omulala, buli mwezi mpaka tulimanya nti omusajja ategedde. Kaakati nno amaze okubeera nga addamu akakwata akatuufu, kubanga ebigambo n'omuntu atabeerangako mu paaliyamenti byategeera. Ongamba otya nti omuntu akunukiza emyaka 25 ku 3 mu paaliyamenti tabitegeera? Kyentegeeza nti kuba kwewugguusa kwennyini okw'omuntu oyo okuwedde emirimu. Kakati nno neegattako obutereevu nnyo, tukirye obutereevu wa master w'omusajja ono gwe mukwasizza amunsomeseze. Nange omuteeketeeke wuno wano alina ekibuuzo ky'abuuza. Omuteeketeeke waffe wano alina ekibuuzo ky'abuuza. Mbadde mbasaba musooke mukiwulirize. Omuteeketeeke waffe wano, omuteeketeeke ow'embuga wuno wano. Neti buli mwaka efuna obundi bw'ensimbi 5. Kati ezo Kyagulanyi yalya oba yawuuta bulungi? Temukiwulidde bulungi, leka akiddemu omuteeketeeke waffe. Omuteeketeeke ddamu tuwulire. Omuteeketeeke ow'embuga. Neti buli mwaka efuna obundi bw'ensimbi 5. Kati ezo Kyagulanyi yalya? Kakati obuzibu obuvunaanyizibwa bw'abantu bano njagala naffe tutandike okubalaga nti twagendanga ku ssomero nga tugenze kusoma, kati tutandikire wano omuteeketeeke tumusomese. Amaze emyaka egisoba mu 30 mu paalamenti yaffe awo, ng'era yakugamba nti yagenda okuva embuga nga bamaze okumuteekateeka, era tiyalaba kibiina kirala nti oba ajoyininze NRM kubanga yaliko obuseero, n'agenda mu opposition gye yamala ebbanga eryo lyonna. Kati nze leka omuteeketeeke waffe nze kamukwate wakati nange mukweteekateeka. Omuteeketeeke bagenda okuyisa sente za opposition okubanga nayo efuna, oba sente z'ebibiina okubanga zifuna ku sente mu paalamenti, wakati mu bamemba oba ababaka ababeera mu kibiina abangi nti ezo ze NRM yezifuna. Ekibiina kino ekizizeeko FDC ye yazifunanga, awo nekuddako bino ebibiina ebirala BDP ne JEEMA. Bagenda okuyisa sente ezo nga baagalirirako n'ekiteeso ekirala, nga bateekerateekera ne waba pulezidenti agenda kuvaako atya, nti pulezidenti ono bagenda okulaba nga abakulembeze abamu bagenda okuva ku buyinza nga tebalina security, nga bakugamba wova ku bwa pulezidenti kiki kye tulina okuwa, nti tugenda kuwa emmotoka, tugenda kuwa security, tugenda kuwa convoy, tugenda kuwa assurance, tugenda nakuwa buli kiweetaaga kyonna. Eryo etteeka abakulembeze nga omanya abakulembeze baffe Abafrika ne bakikuba, naye nga ye yali tteeke ke kali akabadde ako ke baali baagala okubayisizaamu nti sente z'ekibiina zino babeere nga basobola okuziyisa. Omuteeketeeke simanyi ompulira n'akagurupuko. Omuteeketeeke musomesa gwe buno, sina budde bw'abalala, nsomesa gwe muteeketeeke. Sente ezo nga ziva ku sente z'omweyi w'omusolo, ku sente z'omweyi w'omusolo nga bo baagala n'omukulembeze ono waba avuddeko naye agenderemu ekyo ekisa, agenderemu eryo ettuluba. Ompulira omuteeketeeke, ezo sente ssebo ze zaatuuka okuyisa, kubanga ate oyogera ku za Nuupu. Omuteeketeeke oyogera ku za Nuupu, naye nga si Nuupu yokka yefuna sente ezo. Newankubadde simanyi kibuuzo kye nsobola kubuuza oba Nuupu yakukola ki, kubanga nate Nuupu ate yakuteeseteesa okusinga, kubanga yakufuulako leader of opposition, yakufuula ebifo byonna ate no walemeramu bulemezi, byonna biwalemeramu ebyo.
kubanga kati tukyali commissioner babikujjako naye wabiremeramu okitegeera omuteeketeeke so kati omuteeketeeke waffe tugenda kusomesa buli kyoba tomanyi nze newaddeyo okusomesa omuteeketeeke era mwena abanda bawano omuteeketeeke waba alina ekibuuzo kyabuuza muntagenge wano nze ngenda kumuddamu ffe tujja kusomesa abateeketeeke abasajja abamaze opposition singa Kyagulanyi tuyajja oba singa batugamba ki kale nno ensonga mukwano gwange teziggwa ensonga teziggwayo nga bwe ndakugamba nti nze ndeeta amawulire ganjawulo wabula mbeera nga mikisinga bwe tuva ku lino ne tudda ku ddala kaakati olwo nga siyinza kwerabira maama wange wali mu ggwanga erya Citizen omulungi maama weebale nnyo bali eddala emirimu egyo gy'otuusaako engalo nkimanyi nti oli mukosefukosefu naye Mukama Katonda atalya mandaazi atanuuna yadde kasukaali atalya yadde enguzi yadde kapaani afe tumuwanjagire embeera ajja kubeera ng'agitereza ate ntaata yennyini asobole okubeera ng'amukwatirako ebintu bitereere kati mikwano gwange sita wange Mari wali mu ggwanga erya Citizen kussa mukwano gwange omukyala amanyiddwa nga Emily maama n'omutabani mwenna mbaagala nnyo era siyinza kubeera nga neerabira mukwano gwange oba mukama wange oba mukulu wange oba kitange amanyiddwa nga Sseeguya Kakeeto kaakati sisita oyo gw'obondabira ennyo omugambe nti ebintu bya ddala era ayongeremu amaanyi naffe gye tuli tetutudde kati wulira omusajja ono akulya NBS waliwo ebigambo ebimwogeddwako wabula ebigambo bino ebimwogeddwako nze neewuunyiza kubanga omusajja ono bulijjo mumanyi mu kategole endala mu kaliba ndala nnyo era nga n'ekitiibwa muwa kirala nnyo wabula okusinziira ku bigambo by'omusajja ono amanyiddwa nga King Kong peng avuddeyo n'ayasa ebyama ku musajja ono penge kaakati Lucifer agamba atya ku musajja ono era ono alireetinze sekiti ono ensi gwesinga okubeera ng'eyagala n'okukkiririzaamu n'omusajja oli King Kalisa ate akulya NBS eyo TV mwena gye mumanyi gye sijja kubeera nga njogera nti oba ewagira nkyukakyuka oba tewagira nkyukakyuka mwenna nga mmanyi ani mukama waayo era nga mmanyi biki byeyagala era nga mutegeera butereevu nnyo interests za TV eno interests zisimbyewa kaakati nno omukulu agikulira yamanyiddwa nga King Kalisa ye musajja oyo gw'olaba mu kafaananyi akatono atayambadde entalabuusi kakati ono ayambadde entalabuusi yamanyiddwa nga Sheikh Kiti oli gwe nkugambyeko gwe nkulaze eyawereddwa kapyata y'emmotoka nga bannayuganda bagezaako okumusiima bwe batyo ne bamuviira mu mmoloka ey'obukadde 6 Vanguard oba oliawo ne bagimuyiwamu kaakati nno omusajja aleese ebyama Lucifer ku musajja ono mujjukira omusajja yali amanyiddwa nga Kalisa eyali amanyiddwa nga Kalisa Anas eyakolanga ku TV eno yabeerangako ne Kazibwe Bashiri bawezangako programu ekawungeezi erinnya lyayo njerabidde naye omusajja oyo bwe yafa abantu beekubanga obwama omusajja oyo bwe yafa abantu beemulugunya omusajja oyo bwe yafa abantu beewuunaganya kaakati nno ebigambo ebyo saagala kubeera nga mbiyingiramu nnyo kubanga Mukama Katonda yawa ate era yajjawo kati emboozi ya Lucifer King Kong peng kakati njagala osooka ojulie n'omusajja ono biki byamwogeddeko bituufu oba si bituufu abaffe gwe olaba kiki era ku by'owulidde oteebereza ki ku nsonga eno ey'omusajja gy'agambye ku musajja ono akulira TV eya NBS. King Kalisa emafia gwe mmanyi amaze ebbanga ng'akeeta abasiraamu mu mizikiti era King Kalisa alina ne ziwarehouse mu bateeka abantu lumbu yali mutuufu eyo TV ya Janet si ya King Kalisa naye ono muweereza w'abasajja bano bakawenkene mutume mafia attabega naye bandika mu business bano abasajja benjagala olunaku balifa tubaziike ku jirikiti ng'embwa enkofegenze nekola post negamba manya tweet muno yeetaaga solidarity y'abannamawulire bebe bakubye police mbu yeetaaga justice eri bannamawulire be police be yakuba nga bagenze ekawempe oba okusaka amawulire ekawempe bino nno naabyogera tufuula abasiru tetukimanyi buno ye kyafaako bwe bukamera bwe bayasinza taka ku bulamu bw'abantu eno enkofu tugitwala ekirudu tusake tugirage ku bakazi be basambesambe poliisi kate babajjamu ne nabaana eno enkofu tugitwala ekirudu tugirage abantu batunze feesi bebamenya amagulu be basijemu n'obwongo poliisi besse kyebuŋŋamba eno enkofu tebiraba ono omusajja maafiya ebintu ebigenda mu maaso abiraba ne buno obukamera bwali mu kubeera buno ali mu ddoyidoyi mbwetaga justice si bubwe King Kalisa bukamera buukayanira bukamera bwa Museveni ate naawe okimanyi bulungi Museveni yasindise poliisi ne military ekuba abantu bakiro batta ogusi kati mbadde nkugamba nti twiri tekuyamba
Febookabya tugenda kukuyamba. Genda bugenze wa mukama wo mu biiru omugambe ku bintu bye wagula ebya bizinensi yo bino bye mwayasizza tuyitaaga bipya. Bwe bw'okola katui kyako weefuna bunno oli naffe otuwuddiisa lwaki otu. Kakati nno ebigambo byebyo akuddira mu luyimba ebiseera ebisinga bagamba nti taluboomesa. Kakati nze ampuliriza nange bwentyo bwe mmaliriza ensonga eyo. Ssaabasajja Kabaka ebiriyo si birungi nnyo wabula olunaku olw'enkya tugenda kuddamu tuyingireko mu bwakyabazinga obw'abasoga. Eyo nayo kifumba mutuku. Eyo nayo birungi si birungi akasattiro era n'okunyiga amatuuliro omusajja ono Kabaka byandibanga bigenda mu maaso essaawa yonna. Akumata 10 mpera. Bye bye.